Mukama nno yayagala ensi eno Uganda n'awaayo abasajja be abakyasinze okutegeera n'okusunsula ensonga babiri. Era olwaleero naffe twakikkiriza nti ddala kituufu Mukama yasiima Uganda n'aleeta omukutu ogwa Uganda ey'enkya. Abatugoberera tubaaniriza nnyo era tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo ssaako n'okugoberera omukutu guno n'okugenda maaso okutuwagira n'obubaka okubuteekayo. Tusiima era ddala kituufu tujja kukola ebyennyini ebigenda okutwala Uganda ey'enkya mu maaso nammwe kennyini bannayuganda okubaweesa ekitiibwa. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala era nga olwaleero tuleesa ate nate omulama gumbadde mwongero okutusaba luli tubadde tukwasaganya kukyala okw'omwami Aloysius Bujingo ne Susan Makula nate bano ono yayanjuddwa. Susan Makula yayanjudde Pastor Aloysius Bujingo. Tegakyali mawulire era tekikyali lugambo naye tugenda kubategeeza bye mutaategedde ebyabaddeyo bye mutaalabye kwabadde kwanjula oba kyabadde kirala. Kawoya Fahad Uncle Bin amannya ge gali amalala ajja kubeera ng'ageeyanjula yatudde dda mwali musanze wano wakaawe nga awujjaddeko n'ate ekinneewunyisiza nti tumusanze mu kanzu amakya gano ag'olwaliro. Olabira programu eno tujikutte mu budde bwa kumakya naye omukulu abadde yeteekateeka oba kulagawa oba abadde alina wagenda okulungamya emikolo simanyi sebo naye sooka otuwulire gy'ova kubanga olumu tubyerabira omanyi tulibeerabize tujjukize. Nagamba bw'otuukanga wendi abantu balina bategeeza bulungi amannya ge gonna ne gaggwawo ate bw'onsanga mu kansu bwe nti nanyiza ddala amannya ag'ekika nze Kawooya basajja ffumu teryogera nsolo ziri akafumita bakazi ndeku teboogera ndeku teyogera nsekeza akasimbwamu abasajja pampu y'amafuta basajja pampu y'amafuta teyogera bituli bya tanka mu yakafumita teeka amafuta nkoko eniera muguzi nkoko teyenda kiro mulungi tabalokoka moge mbwa tekala nnyindo n'amanya gaga ani agakutu nkoko teyota bolabe yota ngomanya bajiwujja bantu balambusa bwambogo bukala kungulunga munda bubisi batemye tonga baliranga munwe sekaswa kampi akafe enswe empanvu ete mwinayo bya bintu yoganti bya bulambuzi mwaga kifuna nakyo kya bulambuzi gomanyi oyinayo ekifo kyomanyi mu Uganda muno nga bookerawo embizo 1759 ninzo obutakifuna omuzigo ne gukola ekiswa oyinawo omanyi mu Uganda wano ekyo kya bulambuzi wamwe lwaki government roza tojikubira omulanga n'ekigira n'ekisambya obulambuzi ffe katukitumbule naawe kigenda kusikiza tujja batwalayo abantu balabe ekintu kitwogerako ate waffe bayizi kati nziikwa abo kasebwembe mu katawuni wennyini mu mutuba tuyitawo mu ttuba omulambo gusula ku bijjo omuzimu ne gusula mu ssabo era bwe banziikawo ku kkubo emmotoka eziva e Kampala mbanziraba n'ezidde e Kampala mbanziraba genze Kawooya obukojja bwange bwa njovu ndi muzukulu wa Katema Posiano muzukulu wa Nasamba Simeoni muzukulu wa Mukalo Ekambugu ku bukojja bwange Kanyola ndu wange agalamidde mu Ssingo ekikonge na Lugamba leero kyekikwambazze kanzu kikirero ngoyambadde kanzu n'emikolo gy'olagako bwembeera waka mba mu kanzu nze ni musajja Muganda bwembeera waka mba mu kanzu mba nsubira abagenyi ab'enjawulo era nze mbabo era kano kankakuwe tobeerange waka nga tolinayo kanzu na ffumu kituufu olina n'effumu ggwe ate towasanga omukazi n'otomuwa kikoyina kadde ajja kwenda kyogamba ababifuna kyogate mbutebenda anti kwe mukazi okulangira nti bukyonde etaano lyongulidde olugoye lwonna oza muno bwe mugula obukuna mikona mizongoye gwe bwamuleeta mugulire kadde mugulire ekikoyi kadde igomesi mugulire gomesi kadde yene esibwamu erima ekola ki mugulire kadde oba gomesi n'ekikoyi okimuwe ogula akamba ogula ekibbo ogula omukeeka naye onyumye taddamu kuzunga onyumye ndoza bwoti bwewalabise ku mukolo gwe yali mukamaawo Pastor Aloysius Bujingo onyumye yonooneka amataga iwemu omunnyo nakeno yabadde yalayisi nnyo wagendedde mu yabbeeyi kyogamba ku bambadde wonna ku mukolo walabyeko ayambadde ŋŋanze bonna wabadde obasinza okwambala kuliko yabadde ayambadde ekkanzu omukolo batewagulabye tewabaddeyo wangambye yewalaze nze nabadde nze nagezako kugenda yegwabadde nagezako kugenda ekyebando
tewabadde wadde nti mmere wadde ki tewali atwaniriza tugenza okukwata ebifaananyi Katonda bwakuwa omwebazanga kati awo abampadde ki nabadde waguwonye nze nabadde bampise ngende mukwano gange yampise kuno bakuyise bampise ogenda obeere kalabalaba oba nga omulungu w'ekitiibwa nade manyi ogenze kulungamya mukolo omuntu omukulu w'ekitiibwa omukolo gye bagukoleddemu nze sigirungamya singera bampa omulimu mangu waliwo mikwano gyange betulungamya emikolo egyo be bamukuba gwawulidde gwa Luganda era waganye okugendayo nabadde ngenda naye mukwano gwange nankubira essimu yali yampa program nga sigikolaki sikyagijjukira mukwano gwange abadde bweru abadde bweru bambi kulikayo Ssentongo webale kuba kye yatuyise ne tuyingira enju makunale ebyokugende wali eyali mukamawo nga bamwanjula byabadde tebirina makulu nogenda kwoli ekirooto kyange si kwanjula ekirooto kyange kuzimbako nnyumba etemyangu omuntu bujingo yayanjudde oba bamwanjudde kikyotegeeza omusajja nabadde ngenda ku mukolo nampita nangamba jangu obeerewo tubadde twogeranga naye ku internet ku WhatsApp era abadde yava ku Uganda yenkya ng'alaba abadde Dubai eyo bambi yazimbye enju abasajja mukola emikolo abasajja yazimbye enju kati ate tuzze ku nnyumba omusajja yazimbye enju Ssentongo bazimbye enju sina kyenkubanja oba bwenfanga omulambo basoke bagugalamizeeko eyo omusajja Ssentongo yazimbye enju lwakyo mbadde manyoze ogenda kutenda mukolo gwa mukama wo yali mukama wo mwabadde togukudegeranya kweri ennyumba gye twayingidde yankubidde bulungi nangamba nkwegayidde egwe ceremony of service the best the first the second the third of the guest yakugambye iki please yegwe ceremony of service the guest the best the number one the second the third the guest ngaategeeza ki nti egwe mugenyi omukulu alina okubaako atalina kubulako ateekeddwa baako wabadde MC wabadde w'ekitiibwa ab'ekitiibwa enne bwe babeera Mmengo naye nabaddewo ng'omugenyi atasana kubula ku mukolo omukolo omukulu gwabadde gwa kuyingira nju mu wiiki eno TV zonna ogenda ziraba eza Uganda zigenda kulaga mukolo ogwo gwa nju omusajja bannange buli kirooto kyo kirawo kituukiririra togwangamu amaanyi don't give up no condition is permanent gundi gwe ekizakitire togwangamu amaanyi buli kyokola kyonna omusajja Ssentongo yagenda e Dubai yatunda akaboda yali akolerawo kaleero sibange wakibe n'agenda n'akola yaweerezanga obusente bwe nga bali yabulye yagenda mwaka kyamazeyo bbanga ki abadde abuzza emyaka 3 kati n'agenda nga kasente kakwata kali yabulye yagenda bwa security nga balya kaki kalye yaweerezako n'obusente bamuzimbire eno ku luno gye muli amayirungi nakawuka oluguudo gavumenti lwe yeerabira okukola era lwe yasangula mu maapu ya Uganda olwo naye akasente nga bakalya naye simanyi gye yawankula musajja mwesiga n'amuzimbira enju amujja Dubai amujjayo Dubai gye bazungira omanyi abagagga tebazunze woowe bezungira eyo n'amugamba Munnayuganda bwe mukwatagana mu Bannayuganda mukusima bakusimye bambi yamuzimbidde ennyumba nnungi bwerere yamuzimbidde mu kibanja mpola ennyumba yagingidde naye nga bakyambanja ebitundu nga 3 ku buli 100 yatandika n'ebitundu 10 ku buli 100 n'asasulako n'agamba ng'ali eri Dubai n'agamba bannange mukama olina ebintu byokola mukama alina ebintu byakola byentasa okwewuunya omusajja yali e Dubai ne basisinkana n'omusajja n'amugamba nti anze nzimba mayumba naye nga zimba w'oyagala n'amugamba poloti zammekako gwe noonya ennyumba gy'oyagala ne ku luguudo lw'oyagalako togula poloti nti ne babala akasente byadde miliyoni baza 10-20 n'amugamba gwe mpaako ebitundu 10 ku buli 100 n'amuwa kinga poloti 5 ku 10 miliyoni zadenga 10 yawo 12 poloti yonga yenkana poloti yadenga 5 ku 10 yawo yanene kuba kuliko akasuku okay kati n'amugamba nti nze njajje kuzimbira noonya oluguudo lw'okola ki lw'oyagalako enju nti ennyumba gy'oyagala efaanana etya n'agimuwa pulaani omwana asasulako ebitundu 10 ku buli 10 najja nga asasulako mpola
bafunayo milioni 5 n'ateeka bafunayo 2 n'ateeka bafunayo emitwalo 7 n'ateekayo yagenze okudda e Uganda nga yakasaswako ebitundu 7 ku buli 100 kiriza ababula ebitundu 3 naye nga ali mu nnyumba nga n'ekyapa akirina naye ng'ennaku zino bakulimba nnyo nabaddewo nayingidde mu toyi y'omusajja nga toyi yeetoolola bweti nga ngamba mukolo gwa Bujingo wanji taata nabadde mu toyi nga ndiramu n'ekifi ky'enkoko nga toyi yeetola ng'ogitulako n'otambula oti nenga kati langa jjajja wange nenga bwenjizimbira jjajja wange kiba kitya nange kennyini kiroto kyange eri ennyumba yakwewunyisiza teri mukolo gwasinze mukolo go wiki namubuuzizza wagizimbira abagizimba bedduba kati sinza kugeraganya nnyumba eri okwanjula sotoka kaboyi abanna Bujingo ayinza okuba yakozesa miliyoni 5 bakawumbi mu kwanjula kwe n'okukyala omwana yakozesa miliyoni nga 110 okuzimba ennyumba naye ng'ennyumba temanyi kukyala tunula ku mativi ga Uganda gonna bagenda biraga namubuuziza abazimba ennyumba yo Bachina Abazungu B'Amerika naga nti banna Uganda baawana kankutegere bulungi ye abadde nga akola yagenda mu bya security nga nane emirimu emirala gyakwasaganya nga aweereza sente empolampola yadengeza asooka baazibba webale nnyo nga sente awa bano Abannayuganda webale nnyo ye teyalina poloti sentongo gy'oli yonna Mukama akuwa omukisa ne bwe nfanga omulambo gwange bagugendeko mu nnyumba eyo biki byanjawulo biri ku nnyumba ng'ogiwanye nnyo ennyumba nnungi sirabanga ku nnyumba w'ekitiibwa yakolako emmengo w'ekitiibwa Bujingo kukikuvaawa omukolo wakitiibwa waani musajja wa kitiibwa ow'ekitiibwa oba okozeeko emmengo gwe bayita ow'ekitiibwa nga bw'owulira baga nti ow'ekitiibwa Mafasi Mpuuga ow'ekitiibwa Katikkiro ow'ekitiibwa Dani Muliika kati omusumba ow'amaanyi mu ggwanga Alozias Bujingo ow'amaanyi gatya oyo omukolo ogwo nga gwabadde gw'amaanyi omusajja yazimbye ennyumba ng'olinnyako bw'oti olinga alaba amazzi wansi tiles simanyi bakikola naye Uganda yonna mutandise okudevelopmentinga and upgrade it is it upgrade sente kirabika wafunye yampaddeyo kasente n'abasajja abazimba ennyumba bambi babaddeyo balubuto mwebale kukola lubuto bambi mwebale kukola bali awo bangambye bali wa Small Work Zone bali awo ku Church House bali awo ku Church House kisentongo yagambye omusajja babaddeyo nabo babaddeyo mu kuyingira enju mu mukolo angambye Work Zone Church House bade ku Church House abayita Work Zone ndebo ndowooza nja kubuuza sentongo ebyo kugambya genda naba zimba ku nju etegereka va mu buyumba bwammwe buno va mu buyumba bwogenda okulekera abaana mu myaka 3 ennyumba ng'ebenga essemu nawulira Mutende ya Bujingo mu nnyumba kubanga oli yakola chaachi eri yazimba chaachi si nnyumba kyogambe eno ate omuntu atalina baana ozimba oti ennyumba bbanga lubweti nenga sente nkambwe nnyo sente z'okubeera emusisi kati zakukyusiza dde obwongo ne mukama wato mujjukire eri yabadde ennyumba semayumba esinga ne yali mukama wo eri nnyumba naawe oli gye yazimba ali chaachi ate gwe tolina baana ozimba oti ennyumba ennene bweti talina baana Bujingo alina baana bakayanjula mukyala yafunye embeerera muto kulikayo ku mukolo ne bannaye amafuta g'olina be bantu b'otambula nabo nalabye omukolo nga bonna baliko bafeeriya nga bulanga Kashumba sebo okumanya oli muntu muzibu nnyo ab'ebitiibwa ababadde mpaya ab'ebitiibwa bana abadde ku mukolo wa Bujingo ng'owekitiibwa Frank Gashumba alina omukazi eka oba asabira mu kyaki wali omusanzeko mu kyaki ya Bujingo yongero ekitiibwa Katolu bwama gwe weegomba okuba nga ye owekitiibwa Bebe Cool Bebe Cool kuliya boga omukolo gw'okwanjula bane mu gwenge ekitiibwa ekigambo kibayita okwanjula mu Buganda mu kiwenge ekitiibwa bayanyudde bakulu omwana ow'Erugave naye ebintu byonna ebyaweekedde kwe gafeeri ya nzibu
kuli abantu boleeta ku mikolo nga wali omulabe ku mikolo gyani ate bebe kulu sebo wali olabe ku mukolo gwe neziwena ku TV oba yagamba agenda kumuddamu omaze omwana omukankamulamu abaana ne make-up takyakwata mbogenda mwanjula omukulu sebo bebe kulu Moses Sali ate by the way so omusajja w'amaanyi mu ggwanga Uganda tosobola kumala gwamanda aba legend betulina omusajja oyimbidde emyaka 30 ng'okyayimba waya ba legend bawamaanyi ng'okyakuba oluyimba olunoonyebwa upcoming abeeyiti ng'okuba oluyimba lukola omwezi gumu bale bawamaanyi ki mu ggwanga naye ng'ovvoola mbabuulira amazima ng'okuvvoola kungi kambabuulira amazima amatuufu agaliwo bw'obanga owasizza omukyala ojja otegeerera omukyala gw'otwala yaani abantu baayita ku mikolo abantu abo kati nga babebe kulu tebazze lwakuba nti pujingo bajjidde ku Susan akukanziriremu bw'obanga omukyala bw'abanga bakutwala abantu abayitibwa ku mukolo omukyala baayise omanye ekiti ky'omukyala ky'otwala era n'omukyala nnyimba zaawuliriza nazo zimatalinga nnyo okumanya omukyala gw'olinamu omukyala kiki kyalina munda bw'owuliranga enkola ya taxi agikowa ye gyesonyiwa manya kola ya taxi agikyowa ya gyesonyiwa wewe bumanya kintu kyotwala babadde ku mukolo bakatali kusaasira abantu babadde bamanyi owulira ebikonge by'amaanyi bebyo gwali olebe ku kasitani kusaasira ku kyaki ya Bujingo ate awo wentegeeredde nti omwavu talisembera ku meza ya mugagga ate n'omwavu ayinza obutagenda mu ggulu abantu ab'ebitibwa abasabira mu kanisa kananani wabalabye ngani ani asabirayo gwe walabye kuba asha bana basiimula obutebe teriyo omwavu aligenda kusembera ku meza ya mugagga bayise kati mwe mukama kyogamba bazimba Pentagon tekuli n'omu yabaddewo kyagala okutegeeza mwina lisiiti ya ssente ze muzimuweereza muzimba ki ne kati ekyo tusooke tubiteeke wabbali naye okwanjula ku luno omusajja yakoze omukyala ddala kituufu n'omwami we kitiibwa omukolo ddala kituufu mweguli kuli kwadde kwanjula ate mukole ennyo ssente abaana bamwe bajja twalibwa abasajja ab'obuvunaanyizibwa ate tojja jjoogwa omanyi bagamba omwavu mu kika tateesa atabula omugagga yateesa era baba banoonya abantu abasala emboga abawaata emmere muba mu lukiiko lw'ekika omugagga omwavu n'awanika naye naawe otabula ojja kutabula sansa omukono omugagga ne bagamba mayogera omwavu tateesa kirepuke ndalaba ng'omugagga ali bugundi bali muhola nabyasoma nagira ne bakuba engalo omukoba omukulu bagenze ne bamwanjula kibayise okwanjula ne bamuha okwabadde okwanjula kwe baayise bamwanjuliddewa genda olonye mu famire ya Susan waliwo alina amaka bwe gatyo gye bayanjulidde waliwo ne Pevaz obadde tobimanyi kirabika kawooye wajje sitamanyi omwana yabbuludde ekika mukama yamuviiriddeyo ng'omuntu tusooke mu maka we babadde wagenze ekyebando onoonye ebifaananyi wabifunye wabadde kyebando yogera wabaddewa ndagulabira ku TV tosobola kuwanjula mukazi n'opangisa ekifo omwanjulira omukazi nabwanoba amulonze mu kkubo oyo oba olonze ebbala kibayite okulonda ebbala ofunye kashuwa olwaleero wazze kunsasawusisa in brief omusumba Rosias Bujingo nabadde ku mukolo tosaamu kirala nabadde ku mukolo gwa kuyingira nnyumba ya Sentongo omusajja yazimbye tetubadde ku kwanjula kuli okusikwanjula kyabadde kiki kyafaananya okwanjula omukyala atandise n'okugaba ebintu ng'alinga nti weebale kunjija ku lujja omukoto walabe bamuwadde n'entebe addeyo naye eka bazze kwanjula ate ng'ozaayo wali okulabyewa abasajja abalina abaana baabwe abawala nga balemedde ku lujja yakugamba mutabani jja tuteese ngenda kuwa n'enju twala omwana sebo byo ebitagenze bulungi bye walabyeko okukwanjula nga kye kyagenze obulungi ebintu abakulu ndoza bakkiriziganyizza bonna ebintu byatwaliddwa era tewabadde kuswala byagenze bulungi omukolo tewali yatabudde twetusubya nti tewali yakoze eki
tonjija nawe tusuubira nti olojja ajja okuseta akacyankalano ng'ebyokwerinda ebiri wali anti munnawe Mindi asena kati kyegambye nti kwati wali ku kyaki era gwagenze bulungi it was a successful event. Omukolo ogwo ne kyaki kyekisinga amaanyi kyaki y'amaanyi walabyeko abambadde house of prayer ze batera wali okwambala ne bambala sikaati ne blouse oba ne t-shirt ne basanisa okulabako munnaye mukama we bale kuleeta wali wabalabyewo badde bagenze ku kyaki badde bagenze ku mukolo badde bagenze kusaba anti nga security gyoteeka ku kyaki gye lwaki si gye batadde mu kwanjula omukulu yamaze n'awa ne speech ndowooza n'ekirabo badde bagenda kisaba kale nno ebintu ebimu biwenga ekitiibwa so kuno tekwadde kwanjula okukyala watugate kwali kukyala okwo si kwanjula kyabadde kiki omukulu n'agamba atuukiriza birooto bya mukazi bakubye make-up anyiridde amemye asambye ku ngoye ennungi kuba abadde ku Susan walabye nga okuliko oluganda lwe nti ono Metroni ono gundi bonna babadde Banyarwanda abadde ku Susan babapangisiza bapangise gwatabaddeyo obijja wanti bapangisiza bapangise ani abadde best bani wa Bugingo nenda bakatolubwa mabwatwale engalabi ye wali n'atwale engalabi katolubwa moyine sabo nakulaba ku kyaki wa Bugingo mbakuteekako mikono negwe buli awali akasente oyagala kabba bubi yabadde agenze kuwerekera so si kunoonya nsimbi sebo katolubwa mukwano gwa Bugingo nakuzina abadde era ye bwe yali akyali emupira lwaki bwe yali akyali emupira yali mukwano gwe amwagadde nga amaze kuva mu gundi Franga Shumbali omulabeko mu kyaki ya Bugingo ng'aze kusaba nzika ne 2019 Frank Gashumba oyo omwogerako yali awakanya ebigambo bya Bugingo byajjanga ayogera ekyo kyo nange ninza okukanya kati bakwataganiddewa n'agamba ensi bw'ogiraba bw'oti oyinza obeera eyo ng'ogirabanga erimu obutuli kyokka ng'eno agiri munda agirabanga erimu obumooli ensi bw'ogiraba si bweri mukama wange ensi bw'ogiraba si bweri naye kyasinza Uganda eno yeewuunyisa 2019 Frank Gashumba yakola posting mukamu ennyo ng'ayomba mbwe ebigambo byageze dimininga omukazi biki ng'amulaga nti muntu mubi nnyo 2020 aweddeko 2020 Desemba 2021 Desemba kale nno nze mbasaasira kubagasse anti bonna embwa efaanana embwa efaanana ki mbulira goyita naye kubulira empisa ze ate amafuta gonna golaba amafuta gonna omuntu ina abalokole bagamba amafuta agaliranye pastawo gawe ge gagenda okubaako amafuta agabera ne pastawo nawe ge gakubaako naye olwaleero nsaba osiimeko okkirizeeko guli omukolo gwabadde gwa kitiibwa gwaweesezza omusumba ekitiibwa ne guweesa omukyala Susan Makula ekitiibwa n'ekika kyennyini ekitiibwa ekyabadde wali nga bitiri biyitabo ebiti byonna bitonya ku side ya Susan Makula muli ku appreciating mbasiima era mbayoza kubanga ne bwemba abamu ne bwemba nze mu mbeera gyembaamu gyoyinza obaamu singa mbadde family ya Susan Makula nange omusajja bw'atyo omuŋŋaniriza nabajjanga nga yenna bw'azize nabajjanga mutamiivu naye nga akasente bwekola ki kuba kino kituliko kiyita kukyusa waka kyusa buki waka ne kusaidi ya Bugingo naye njanirizo kikola kama nagamba nti ye musajja atuukiriza ebirooto by'abalala singa oba otuukiriza ebyennyo Susan Makula atuukiriza birooto kye ebya Bugingo aye kati bwe kubamu akafaananyi nga Bugingo agambye kati adde wa Teddy adde abasigala wa Susan afunye ku mukyalo omuto naye njofuna omukyala ng'oweza muto kumba oli ku habitation renovation
Rinove ofune nyumba noga mfunye brand new kumbe oli ku renovation je bakoze renovation. Mwana wa Gaga Mero no kye yatukoze. So kyogamba musubabe jiganda ne kinoto kyekyo kunonja ku mwana omuto. Yafunye embeere. Yakitukiriza. Yatukiriza munna. Oli naye nga ayagala kubeerako n'omukolo oguwaawaza eggwanga. Oguwaawaza eggwanga ogubikka ensi yonna. Naye gukyaganye. Yesu abantu abo mpulira nze nkoyo boogerako. No ekizize nku. Nze mbadde mmanyi ogenda kujja onnonye nga bwe wannonyeza weekend gundi wiiki n'embula. Nti nabadde ku mukolo omwana yakoze enju. Sentongo wakoze enju. Sentongo era njannonye ku basajja abawakizoni nange bankulire ku nnyumba. Ojja kuntwala betuva wano ndoza tugendeyo tulabe. So in brief ebyokwanjula gwe tebyabaddemu nnyo makulu sebo tebyakukoledde makulu. Nanzo omusajja saagusubiddwa. Yeah? Saagumisinza I'm not missing. Era toyinza kwejjusa nti lwakwate wagenze. Naguwonye. Kawooya. Naye oli yali mukama we yakufuula ensonga. Eyanfuula ensonga yali Katonda. Never nagala temwesigika. Amangu ago. Gwani yakufuula ensonga? Amazima mukama ngabe mukibi yanfuula ensonga yomuko abanfuula ensonga nenga kati yani yamufuula ensonga ne Katonda nze yanfuula ensonga kakati mwana mujimu ava kuki okuyita mu Katonda mwana mujimu ava ku ngozi okuyita mu Katonda be mukibi yanfuula ensonga okuyita mu Katonda bujingo yakufuula ensonga talinayo balala abafuula ensonga afudde abantu ensonga bayitirivu nnyo sote lowooza ng'omuntu omukulu mpaayo bana nagamba bukyanvaawo mpaawo yasika ate omuntu bw'olisuulanga nti akuloga kyakulogera ky'oba okola ate teweetonderanga mulogo kati kyotegeeza kyekigwe mulogo nkomyawo nze mbuulira bagezi bw'ofunanga omuntu akuloga n'omanya nti akuloga lwakino tomwetonderanga kola ekyo kyennyini kyakulogera kati twagala ssebo gwe ng'omulungamya w'omukolo kiki ekyafudde kati njagala olondemu nti kino abalala baleme kubikola wali ogenze ku mikolo sigumu ebiri wangamba tujja kufuna programu ndozisomesa abantu kigambo kwanjula era ndowooza yeebeddako mu maaso awo ekigambo kwanjula kyeki kati tusooke tudefininge omukolo gwa omusumba Joseph Bujungu ne Susan Makula lwaki Munnayuganda oli atulaba aleme kukola nsobi ezo omanya abantu bayingiddemu amampaati amalala ekyononya abantu ensi eno biringa ebintu bisatu ba bibiri ekisooka ddiini na kusoma bw'oba n'okusoma okungi olowooza nti gwatandise enseera gwagikolaki gwagikomekereza bw'oba n'eddiini gy'olowooza nti omanyi waliwo ekintu ky'okufuuka addicted abantu bonna banywa soda ne waliwo ababeera addicted ku soda wantu bangi abanywa omwenge mu kibuga muno nga bamanya nga abantu babitiibwa kati wabayo abantu ababeera addicted ku mwenge nga bo bamanyikiddwa n'okumanyikibwa ng'oyali addicted ku mwenge kati bw'ofuuka addicted ku kintu otuuka okubanga engeri gyekikutwalamu nga tokyakitegeera nga nakyo tikyakutegeera naye ng'oli mu bbanga nga gravity tekusika kuzza gula tekusika kuzza wansi ng'otengejja kati golowooza okola ekintu kyolowooza muti kati abakazi b'ennaku zino naddala bafuna okwanjulwa okugenda okwanjula akola ekintu kyawulya kyagala muki mugenda ne ku internet nga nyankola omukolo gwa Beyonce naye oli muzungu era tubeebaza abakola ebintu ebanaye mwebale mukoze kyama era njagala okulagula nga nyimirira wano ku Uganda ey'enkya munneetegereze bulungi nze Kawooya mutabani wa Kakumba muziku w'erifaazi Kibirigi kola okulagula ko ssebo ni musajja mukkiriza omukolo gwabaddewo mbawadde emyaka 7 tuna mu kamera bulungi mbawadde emyaka 7 bino tubi recordinga mu marking bulungi mbawadde emyaka 7 nga mulina result size mugenda okulaba otegeeza kiragula nga ezitagenda kuba perfect era abantu tetuli perfect era mugenda funa result ze mbadde temusubira mugenda kubanda surprised nnyo kwezo ku mukolo ogwabaddewo nga result zive w'omukulu ne w'omunakyala
mu myaka 7 okuva ku guno gwe nyini nyitola nti guweddeko naye gubale nti kweguli kati wabula 6 biki bye tugenda okulaba mulinde results nungi mbi zonna zinavaayo naye mpulira okuba obulungi ziri 20% kinona ku buli 100 mbi nze kyemmanye engato bw'ogikuba engato ya black n'obw'ogikuba eddagala engato ya black bw'ogikuba eddagala ya brown enkuba olutonya eddagala livaako neddayo mu kkala n'ebigambo byeyogera singa ogenda mu maaso n'olambululamuuko nagamba mbulira bagezi abasiru tugende taata nja bakubira olina enamba zaffe mujja zinsindikira wamma Uganda ey'enkya njagala tubeereko nnyo bw'ogifusanga gisubscribinge gisharinge gisindikire n'omulala tukyasomesa eggwanga twakatandika actually Uganda ey'enkya nga bw'otandise n'ogamba nti Mukama bwe yalaba n'okusima n'asiima n'awaayo abasajja be 2 mu Uganda feffeka abasajja owokusatu ali ku kamera naye akyaganyonyirira oba biki ebimunywa vayeeyo okwanjula sente omuwantono okwanjula vayeeyo okwanjula abatulaba wamma bwoba olina akalango kongoyaga tukakole toleta ebintu byogera half past ekyayitako bakita batya ekyayitako bakita batya yembaga yadde okwanjula kwa omugingo okuyambira bw'eggwanga number 1 kuyambira bw'eggwanga kumotivatinga motivatinga ombuzi ekibuuzo nkwankwanukule biyambira bw'eggwanga number 1 kwawadde abantu abamu emirimu ekyo ekisooka abatimbi abakola batya abafumba emmere ekyo kimu ekyokubiri kikubirizawo bonna singa tebafumbye eggwanga libadde lifiirwaki genda mu maaso badde tebajja funa ssente n'emisolo gyadde tejjayingira ku olwo eyo obugingo kye yakoze adde atuukiza akalombolombo k'abapasita mu Uganda temuli mpa abapasita 5 mu Uganda nga bamaanyi ng'omukazi gwalina gwe yatandikira naye Pastor Robert Kayanja munoonyereze bulungi oyo mukyala si gwe yatandika naye alina omulala ekitali kibi ogutali musango ogenda kudda kuserwa dda oyo Firida yazala Matini Pastor Senyonga si gwe batandika nabo ate bonna bagenze mu sikando z'abakazi Senyonga tabeerangako mu sikando z'abawala bakunyonyi teriyo pastor mu Uganda atabangako mu sikando z'abakazi niye omukulu Simeon Kayiwanja kuwakanira takolanga ki takolanga ki ebyo byogerako sibiwulirangako anti yagana ofuna omukazi ow'okubiri valaba yagwa yo statement nene nnyo nsaba ogyenenyeze statement eyo nene omunenyeza Katonda nagamba omusumba Simeon Kayiwa lwakuba tabeerangako mu sikando lwakuba teyanneewunyisiza of recent buyavuddeyo ku bya bugingo ate ebintu bizibu Pastor Kayiwa si bugingo sijja yasomera wali ku church ku gundi ku university ye very good bugingo teyakuba empeta n'agamba nti empeta timbi Kayiwa yali agijjeeko kati otegeza kyabasumba bonna mu Uganda bugingo buli akwagala Pastor Bugingo muzeeyi wange taata mulungi sikuvoola nkuwa ekitiibwa I give you respect mo naye buli akuliraanye bonna kabama basumba be Uganda buli akuliraanye tebakutya nti oli w'amaanyi bakutya kuba nti olina kyobasinga ku nsimbi era ze bakwagalako oba balina collection z'olina zebayinza okukulandirako kyovula abakwagala gwe weebuuze Pastor Kayiwa gw'otwala nga taatawo kati essaawa zino mu ddiini gw'ojagala ennyo empeta yali agijjeeko ku mukono ate mmwe abaana mbabuulira nammwe mwenna abantu abakulu omuzaddewo bw'akolanga ekintu tomuwooleranga bw'oliwolera omwana oyo bw'oliwolera muzaddewo n'abaana bo ogenda bakola ekintu kyekimu nabo bakuwoolere ekintu kijje nga kitambula ekibi ekisikire Bugingo bwe yava ewa Serwadda yamukola ki bakwatagana Serwadda mulabi ku mukolo balinnya kaki kamwana ngo Bugingo taata wa Serwadda ontegedde Bugingo taata wa Serwadda kubanga mwenna eri gye yalinga gye yatandikira bakola ki
okuyimuka like Serwadda tata wa Bugingo Serwadda tata wa Bugingo ku mukolo wamulabyeyo tebawalaŋŋana tebeevuma ebigambo bye bityo ebyenkala paakenkana naye nga enjiri gye babuulira kusonyiwagana ye Bugingo yagamba nti n'obwoleeta Katonda n'omuteeka walina gamba tuddingane ne Teddy tasobola ekitegeeza Bugingo mu nsi muno talina gwawuliriza ne Katonda tamukola ki tamuwuliriza naye tuveeyo n'obwoleeta Katonda n'omugamba nti n'abeera wali ndi nsonyiwe Teddy sisobola ki kuddira Teddy ekitegeeza ki